kati ate ng'ovudde nti mu mwezi ogwokuna 28 mu mwezi ogwokuna ennaku z'omwezi era 18 nafuna ekikangabwa ng'omwami wange atemuddwa yafolowingibwa abantu ne bamugoberera okuva ku mulimu we yali akolera okutuusa ndowooza we baalabira nti awo we balina omumufunira. Sijja kunnyonnyola nti baamutemuza oba nkumbi oba kambe oba jambiya jjawo naye Katonda n'abikako ki akasubi. Naye nga yali agenda wa mukwano gwe oba gwe nsobola okuyita nti muganda wange mu nsonga z'obufumbo ng'agenze kulaba ku famire ye ng'agenze abuuza oba tuyina kye tuyina nasirika saayina nagoogera naye nze nina kye nina nambuuza oyina ki ne mugamba nina land titles wano ziri wano. Baabakyala abakulu baali balinayo ku land titles zonna? Sirina gye nali ndabyeko bo gye baaleeta oba tewaali kuba tewali okuggyako ebyo bye nawaayo era nakati bye bimanyikiddwa naye tewaali kwa kyenyinza okukkiriza nti ettaka eryo wadde bo baali si buli omu nti yali amanyi nti land title ziri wano naye ettaka lyosanga twali tulimanyi nga bw'omanyi abaami ayinza okugamba n'atwalayo leero gwe nti twaguze wano ettaka ne wayitawo wiiki n'atwalayo omulala. Ebintu by'omukwano bizibu. Abamu baali bamanyi abalala nga tebamanyi era abalala nze nabalagana era nenemererwa nenga kakati Hajji nentandika okwogera ne mukyala we. Mukyala nga ngamba munayi oyo Hajji naffe effamire gy'ozaddemu naffe gye twafumbirwamu buli muntu ali kululwe Hajji swamugamba ebyo nga mukyala we oli maama wange mukwano gwange ate mukyala munno ne muganda ye mamigo bobolaba kisoboka nti kati oyagala nkole ki famire yaffe teyamba era te hade waliwo famire gy'ozaalamu abaana weewaawo ffe twazaala mu muntu tetwazaala mu famire kuba famire twali tetugimanyi naye famire yatujjamu oluvannyuma lw'omwami waffe okufa netulaga nti ate erina amaanyi ku bintu by'omwami waffe okusinga ffe ababadde bamumanyi nga tetumanyi famire. Nakubanga abaana bange abakulu nabo baalaba nga balina okusomoozebwa kati bali mu zi universities tebalina baweerera ebintu bya kitaabwe bye birina obbaweerera tebalina we bajja beegomba baana bawala baagala babeere mu mulembe guno gwe tulaba essaawa zino kiki kye babasindiikirizaamu. Nze mu famire bannangira mbusisomye okola ebyo lwakuba tewasoma kakati banyabo nga gwe nga bwe wakyogera mbu nkikola lwa butasoma. Mwana wange yaliwo ng'okiŋŋamba kyamuluma lwakuba teyakugamba nga gwe jjajjaawe. Omwana wange oyo gwe wagamba mbu nnyoko akola ebintu bino omanyi teyasoma kye kimutawaanya kati ayagala kusoma. Ayagala kusoma nnyabo ate ayagala kusomera mu maali ya kitaawe kubanga yeeyo nnyina teyasoma tayina mulimu nga bw'okimanyi kati ate maali ya kitaawe bwe muba mugiremedde anaasoma atya naye oyagala gye bujja kafuna. Baŋŋambye nti fayiro bwe mbasizi withdrawinze bo bagenda kukozesa obuyinza bwabwe n'amaanyi gaabwe balabe nti baggalawo fayiro ezo oba bagenda kwogera ne bajjaaji ekyo kye simanyi baziggalewo then nze nina okusasula ffe tulina okusasula ffe abaawaaba costs. Simanyi kirimu ekyo kye bagenderera ne bagamba nti n'ekirala ebintu ebyo biyinza okutwala emyaka nga 15 kwa 3 nga tebiggwanga bwe tubitwala mu kooti. Simanyi eyo nkakasa ofunamu ekyokuyiga mu mboozi endeeta gw'omufumbo gw'omwana omuwala eyafumbirwa nga tomanyi kyozzaako kyekiseera weeteeketeeke kubanga ebizibu tebimanya nnyumba mbi ebizibu bigwira buli muntu yenna. Ndina omukyalo lunaku olwaleero Rahma agezaako okutunnyonnyola engeri gye yakwata ebyapa n'abiwaamu ssezaala we na biki ebyaddirira nga bbaawe amaze okufa. Bw'obeera ggwe ebyapa obikwata n'obiwaayo oba obyesigaliza. So ye mboozi yettunu buno bwonna obwa simaati butera kubaawo mu kisiibo.
Nsanyusa okubalabako bakwano, mwebale nnyo okulaba HK Media, mwebale nnyo okutusupportinga, mwebale nnyo okutwagala. Tunyigangana emitima ye program, tutunula mu life experiences and adventures ez'abantu, ne tulaba butya tuyinza obbawabula okusinziira ku story gye babeera balese ku mmeeza. Njagala okubeebaza mwenna abasubscribings nti thank you so much. Njagala okubeebaza mwenna abalaba, abakyala mwansindikidde messages nnyingi nnyo ku WhatsApp yange nga munneebaza program. Thank you very much. Program eno nali nagiwummulamuko naye ne ngamba omwaka guno ate katubeere nga tukola ki nga tugiddamu bulambalamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mu messages mbufuna, mwenna abavuddeyo okuyamba abantu in any way possible, neyanzeege. Naye wabeerawo ne financial help eyo gye tubeera twetaaga okuviira ddala mu ffe abantu abalaba singa obeera osobodde ng'olina gw'osobola okuyamba ku bantu b'embeera ndeese, either financially oba mulwadde osobola omufunira eddwaliro oba osobola okubeerako ne message gy'omusindikire munyiga omutima mukwano, you're very welcome. Ennamba yange ebeerako ey'essimu, beera ng'onkubirako oba ng'ompeereza ka WhatsApp message nja kuddamu bulambalamba. Njagala okubajjukiza nti tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels, company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi, bano be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Olunaku olwaleero ndina omukyala nabagamba tebifaanana abifuna. Abakyala tubeereyo nga tulabika bulungi ng'oli smart naye nga bambi kunaku kwotudde. So tutera okujja wano ne tunyigangana emitima in any way possible, ne twogera ekituluma ku mutima. Nawe wali eyo ng'olina story gy'oyagala okusharingako naffe, sikuyinaako buzibu oba oli mwami oba oli mwana oba oli gwe nkubira bukubizi kasimu, platform giwa buli muntu. Omukyala gwe ntudde naye olunaku olwaleero tugenda tunulako mu by'omusango oba liyite Ttemu eby'omwami we byatandika bitya nakati embeera gy'alimu essaawa eno etambula etya. So gwali ku HK Media, omufumbo asuubira okufumbirwa, asuubira okuzaala abaana mu mwami omugagga Tycoon, asuubira okubeerako kyonna nekyokola ku bintu bya relationship, beera ng'obeerawo ate osobola okubeera ng'omanya emboozi y'omukyalo ono. Nsanyusa okukulaba. Nsanyusa okusinkana Hajji. Nange nabakasimayiro. Nabakasimayiro. Mashallah, webale kwekumirako ka smile. Alhamdulillah. Kyo kirungi nnyo munnange. Notalaga nnaku oba notalaga bisibu by'olina. Anoonya. Wanze? Okay. Mukwano, ka smile ako, I like it ng'omuntu alinako ka smile nga talaga bizibu bye. Why? Otuuka ekiseera tubeeraawo n'owulira nga ofiira munda, naye ng'emyaka gitambula, emyezi gitambula, ennaku zitambula, obulamu bukendeera, naye nga neweebaza Katonda nti ky'oli ate waliwo akyegomba ku olwo, bw'akulaba kasimayiro ako kompanyeeko nga ye takusuubira munnaye nti ky'oyitamu. Ate ne twebaza Katonda nti yeebale kutubikirira ne tuba nga ate tetulaga nnyo naye nga kituufu mukyala Adija omuntu osobola kufiira munda n'ofa, ogenda kutuuka ku ngulu nti okutuke nga bagenda okulaba nti okutuse nga tewali akikkiriza nti kyokutuse kyekyo naye nga ate kyekyo kyobadde oyitamu kyekituufu. Nze gwolaba nafiira dda munda mbadde nkwatiridde okumala ebbanga naye ntuuse n'entendewalirwa. Nina kyempitamu, okusoomoozebwa kwempitamu naye nga simanyi ddi lwe kunaakya, naye ate nga bwe mba ndaba siraba nti ddala bwe kisaanidde okubeera. Kati kyekindeese nti tusinkane twogereko n'abo abatwegomba, n'abo baddemu essuubi, n'ekindi baleme kulowooza nti omuntu ky'omusuubira kyabeera, n'ebintu bikyukamu. Ebiseera ebisinga ekifaananyi kye tulaga wano ku ngulu kibeera kirala, naye ekyo kye tuli kibeera kirala lwa nsonga obulamu bulina okusigala nga butambula. Amanya n'eddoboozi. Amannya nze Ke Rahma, alala kange esigalize. Awo olwatuuka naliko mu relationship ne mukwano gwange, naye Allah n'atuusa ekiseera n'amujjulula. Saba Allah amugaziyiza eyo yonna gy'ali. Saasuubira nti bwe biti bwe biri endinga. Ate n'ekirala ndowooza nakoowa okukaaba
leero saagala kaaba kwabwe ntandika ate mpulira ntandise okutendewalirwa naye saagala leero njagala kuba oba ndi nga ndi musanyufu kwankaabye nnyo nkaabidde emyaka 14 from 209 mu mwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 18 yalina Saturday okumanya nti nzijjukira nnyo nkaabye kati ate ng'ovudde nti mu mwezi ogwokuna 28 mu mwezi ogwokuna ennaku z'omwezi era 18 nafuna ekikangabwa ng'omwami wange atemuddwa yafolowingibwa abantu ne bamugoberera okuva ku mulimu we yali akolera okutuusa ndowooza we baalabira nti awo we balina omumufunira sijja kunyonyola nti baamutemuza oba nkumbi oba kambe oba jambiya kwakyamazima saaliwo naye nze n'okumutuukako namutuukako nga nkeera kaakati awo ndowooza olugero lw'obulamu bwange obw'okutawaana n'okufiira munda nga bwe nkyogera we lwatandikira. Omwami baamutemula batya? Omwami bantu ndowooza yali mission ng'era abantu tewali akugoberera nti akutemule nga talina kigendererwa ate kyali ekigendererwa kumugjawo naye Katonda n'abikako ki akasubi naye nga yali agenda wa mukwano gwe oba gwe nsobola okuyita nti muganda wange mu nsonga z'obufumbo ng'agenze kulaba ku famire ye ng'agenze wa mugjawo. Kati ndowooza yali alina byabagulira awo nga ku dduuka ng'omuntu anyuse oba ku dduuka awo bwe yali adda mu mmotoka awo we baamutandikira ne bamukuba ndowooza abajja otulaba bajja gamba ye baamukubira waayere yabaamusanga waaye bambi teyali mubbi teyali mumuzi wa misango wabula ng'ensi bw'eba n'ettima baamutemulira awo Kyebando nga ku Delita era abajjukira biseera ebyo mu 208 ng'ennaku z'omwezi 18 mwalina budde nga abantu abannyuka nga siga nti budde bwakiro oba ssaawa 5 oba 6 nedda nga buli wansi w'obudde obwo twagenda okuddamu okuwulira nti aliko kikuba mukono oba n'akeesa oba taasule oba anaasula oba taakeesi. Awo ku dduuka we baamutemulira tewaaliwo bantu byali bityawo? Ekyamazima sijja kugenda nnyo details zaawo nti oba muntu bw'ati kubanga nze nali ku ludda lulala. No, I mean awo we baamukubira ku dduuka yakamala oggula ebintu ayingira mu mmotoka ab'oku dduuka tebaalaba kigenda mu maaso like waaliwo atya baamukuba ne bamuzza mu mmotoka baamukola batya? Kwaye ng'omuntu kye nawulira kwa nange nawulira story saaliwo yali ayingira mu mmotoka ng'omuntu ava oggula ekintu okomewo oyingire mu mmotoka yasanga bano baamweteze dda ne bakuba oba bakuba kuba basinga kukuba mutwe oba baamala ne bamusikambula ne bamukasuka mu mwala nga bw'omulaba ekkubo nti kukola seeri wabeerayo omwala n'eno omwala mu trench. Kati ekyaddamu okugira era nabo baali badduka ndowooza abamu ne bafunako obuvune naye eyo story sigala giyingiriramu nnyo biyingi nti bekyali kikwatako okugifolowinga nnyo nze kubanga kweyesaawa saayina busobozi nembeera n'ebirowoozo bikyuka oba olowooza kirala olina obwana buto olina biki olaba obulamu bw'omwami wo buggwawo tomanyi oba ki kwanze nagenda okumulaba ng'olredde bamusookeza ku case clinic nga bamaze okumugja case clinic bamututte Mulago era operation yonna yakolerwa Mulago bambi kyannaku nnyo nti ne dokita bambi yamukolako operation naye tumusabira Katonda amugaziyize amuwumuze emirembe yafa covid bamuyitanga bambi dokita Mukasa yafa covid
era bambi ntuusa okusaasira kwange mukyala gwe kuba mwami wo bambi yalwanako nnyo ku bulamu bw'omwami wange. Kaakati ne tubeerera ku bujjanjabi emulago no twamalawo ebbanga. Omulwadde yalwawo nga mulwadde? Yalwawo etali wiiki. Balowooza nti bamusse so nga tebamusse. Era ne bamulongoosa kuba baamuddamu emirundi ng'ebiri nga balongoosa omutwe ogwo. Era bamuteekako kaseti ne zinoonamu ebyo zinoonyemu. Era ne twebaka emulago ku extend nze kalimi koogera ne ntuuka neenondebwa abantu nga ffenna abaali bamujjanjaba ne bagawa kaakati gwe gw'ogenda baabuuza nti kusinziira kye wayiseemu twagala tumanye emmere wa weeneevanga tumufune omuntu omwana atuwa emmere kuba tetumanyi kati omuntu ayinza okuleeta emmere ate n'aleeteramu ekintu kirala kumalawo bulamu. So gweronda ani gw'oyinza okwesiga nti aleetenga emmere ey'okulya. Ekyamazima ng'awe atandise okwogera yapointinga mu nze n'agamba oyo maama w'abawala. Maama w'abawala oyo yabanga aleeta emmere gye. Ozaala bawala bokka? Kyamazima namuzaalamu baana bahala naye alhamdulillah. By then nayina abaana 3 naye. Hadde kusinziira we twali tusula ne mu ddwaliro we tuli nalaba nga ka distance kawanvu sijja kusobola kutambulanga bwenti. Nange ne mbasaba mbadde nsaba bingi nti tuli mulago wano. Wali mulago waliwo akatale batera okufumbirayo. Emmere mugijje ngaawo. Ne ŋŋamba tetwagamba nti tugijje ngaawo naye nze nasaba nja kukozesa okutegeera kwange ne mukwano gwe naakolako ku bantu ababeera mu katale banjazikengako like esepiki then nze ngule byenina okukola ki okugula nfumbe bwe mugiyisa nteeke mu konteyina ndyoke ngende muki ntwale mu ddwaliro. Yes, netukiriziganya ne baganda bange abalala baaliyo abajja bange ne tukolanga ekyo kati ne ntandika okufumbanga emmere mu katale mulago gye twalyanga mu ddwaliro okumala ekiseera kye twabeerayo ekigere ne tuvaayo. Bwe twavaayo ng'essaawa y'okutusiibula etuuse my father-in-law oba taata w'omwami wange sezaala wange n'asalawo nti mutabani we embeera gy'akyalimu tenategeerekeka bulungi ye agenda kugira nga amutwala bongere okulaba ngeri gye bamukwasaganya. Naye mu kumutwala teyamutwala ate wuwe nti oba mu maka ge like mu bamaama be wabula yamukwasa mwannyina n'agamba kati taata w'abaana bange ne bamutwala ewa ssengaawe n'abeerayoko ne wabaawoko ne mukyalo omulala eyamugoberera mukyala we n'abeerayoko. Nze nalina abaana bato akawala kange akookusatu kaali kakyali kato nnyo. Ne bakola ki bwe yatuuka ekiseera oli naye n'adda mu baana be omukyala kati n'asigalawoko ne ssengaawe. Naye nga bw'omanyi omusajja bw'oba okuze otuuka ekiseera nga tofiitinga mu bantu bo. Nze kusinziira kye yaŋŋamba nayogerako naye ku ssimu n'aŋŋamba omanyi njagala kujja eyo. Namugamba naye ate taata we yagamba ogenda kubeera eyo. N'aŋŋamba nedda nkooye eyo. Namugamba kati gw'omanyi nali ndi awo nga bamuleese ng'afunye driver n'amuleeta ewaka nze we nabeeranga we nabeeranga naye n'embeera naye awo teyaddayo eri. Kati oyo omwana ow'okuna kwanze muyinamu abaana 4 mu lugero olwo ate olw'okuva mu bulwadde omwana we yajjira nabeera naye. Omwami yatuuka ekiseera n'awonamukko. Yatuuka ekiseera n'awonamukko wabula
yaluzinga Muko n'afunamu sayiti n'egenda nga tasobola kulaba nga buli lwabajjukira kye yayitamu wali mu ntandikwa nga bamutemula pressure erinnya na developing omwemwe yembeera pressure ey'amaanyi kati pressure yaviirako obuzibu bwere obw'olugendo lwe era yali awonyemu nga n'okukola atandise okukola ng'akeera ku makya neemutegekera oba mupaakingidde breakfast nga n'okuvuga yazzeemu okuvuga agenda ku mulimu n'akola era awo we nafunira olubuto lw'omwana nga asembayo kati nga lutambudde lwali luweza emyezi nali mbulayo wiiki nga 3 nzaale kati awo mu nnaku ezo sina mu nnaku ezo mwezi ennaku zennyini ze yaviira nga mbuzaayo ennaku nareactingamuko ng'ekiro asula agugumuka asula akola ki neŋŋamba kati kwolwo ne mugamba naye omanyi munayo nsuza bubi osula ogugumuka mbadde nkusaba oba ogende n'abantu abalala bakulabeko nange neebakeko okutulo nga bw'agugumuka mukira agamba ati ng'omuntu alogootana ate n'olasituka enzije nkole ntya biki okwata nga nsula nkwata muntu yani olaga wabiki nga bw'obimubuuza ng'obudde bukedde nga ga sirina kye nakoze sirina kyemmanyi so nga bambi awo yali atandise olugendo lwe olw'okwagala okufa tewayita na nnaku 2 kyamugerako okumala bbanga ki kyali kitutte nga nnaku 5 nga nsula bwe ntyo nzije kati nze muli neŋŋamba nga ŋŋamba oba kati ayagala kuba atya kubanga ne bwe mu biseera ebyo nga mbeera naye nga pressure bw'erinnya oluusi muddusa ku gyoyo eri mu ndeeba ng'abeera n'eddagala naye bwe ndaba ng'ensuseeko nga muddusa nga tugenda mu ddwaliro kati nga namumanyira ng'ate kati ntandika nti oba kirabika omusaayi nga yije bamulongoosalongoosa nnyo omutwe guno alabika kati nga ŋŋamba kale oba oyagala kwebakamuko nange nkiraba oli muzito nnyo saagala mwana waffe akosebwe weebakemuko naye kangende enkyankomawo nemugamba lwaki enkya nagamba nze mugambye enkyankomawo era awo nakubira driver ng'ajja ng'amukima ng'amutwala eri ekyebando gye kubanga nabo bambi oluusi baakubanga amasimu yasuza atya yakoze atya tewali yajjayo naye tebasobola kujja wuwo naye ng'omwami baagala omulaba naye twawuliziganyanga ku ssimu nga mbabuulira kati ali bw'ati ate nange samanya lwaki yasalawo nti abeere eno ewange kuba already wali mukyala muto twali tumaze okwemanya mu ddwaliro ffenna twemanya n'abaana ne twema ne beemanya ne beeraba mu ddwaliro we mwetegeerera nti alinayo omukyala gwe wekyali kale abamu twali twemanyako nga bw'omanya ebye nze ne mu ddwaliro naye nga temusinkanangako in person nze kati ate mu ddwaliro ova ku kyokumanya bano bajja bange nze mu ddwaliro gye namanyira sezaala wange yali takutwalangako wa kitaawe era nze nsobola okugamba nti omwami wange twayagalana nga tetwagalana lwa famire na bintu nti oba ng'abawana abawala bagamba nti omwana wa mugagga nga tetumumanyi nakumumanya nga tamunyumyako teyamunyumizangako wabula nga mmanyi nti akola ku Youma ng'amanyi nti nga ne ku Youma ngendawo ng'olusayinza okugamba leero bw'oba ova wano yitira wano nga mpitirawo naye nga nze sirabangako sezaala wange maaso ku maaso okitegeera ate awo we twamanyira ng'akola ki ng'agenda enkeera ku makya yasulayo kwolwo enkeera ku makya nali ndi awo
ng'omukyala nkubira essimu owaaye ono nga ntabuseeko eddagala yazze nalyo ne mugamba eddagala yazze nalyo lyakumirako kiro oba namuteereddemu empeke nga meka nga 2 kwayaŋŋambye akomawo kati sirina naŋŋamba antabuseeko kwanze kyoba okola yangwirawo mumudduse mu ddwaliro nange kantegeke wano ekinaaba kiddirira ng'okola ki ng'ombuulira nagenda okuddamu omukubira nga ngamba bali ku Kampala Road awo waliwo Hotel Triangle waliwo awo eddwaliro oba baliyita waliwo awo eddwaliro ku Hotel Triangle obwewati waliwo eddwaliro eriri awo era liri ku paati ya sezaala wange awo wali ebizimbe bye nange ndyerabidde naye nga ndimanyi nagenda okuddamu okuwulya nga mugaka kati mpakingeyo ku masuuka biki mbasange wanga ngamba ate kati tumutadde mu ambulance tugenda Nsambya konze ekaale kati nange awo ng'omuntu asulirira wenna oli awo oba n'ekyebikiro kyali kimaze okumpitamu simanyi nkyagira nkwata kino ntakiri nga bagenda Nsambya ndowooza yakutukira ku geeti y'Ensambya mu ambulance kubanga bamugjamu bujja ndowooza nga bamuteeka tebalina na first aid Nsambya gye baamuwa kumakya kyenaddamu okuwulira ng'amubuuza kati muliriddawa mutuusewa nti munaye Moses afudde wenakoma okutegeera olwo olubuto luli myezi ng'emeka olubuto lwali luwezezza emyezi 8 nkugambye nali mbulayo weeks 3 kuzaala twaziika nga 18 nenzaala nga 7 ogwokutaano nga tuziise 18 ogwokuna nakoma okutegeera nfulumye ebweru nkubye emiranga nagenda okuddamu okuwulira hadde buli kintu kirina kozi gye kireeta ku bulamu bw'omuntu sinze nakaaba ennyo naye nagenda okuddamu okutunula ng'omusaayi gumpitamu engamba abantu bazze bakuŋŋanya ate omanyi ddiini busiraamu kiki kyeyogera awo teyalwawo oli awo communication nga weeri nti kati tugenze Kawempe ewa jjajja nga twambaliragana nga tugenda Kawempe ng'oli mu mbeera ki gwe yayisibwamu omusaayi saana kugamba n'abanjoola yoolaawo nti tugende saabategeera so bambajjukira gwalekeraawo okujja tegwalekeraawo si gwe musaayi ogwali nti gujjira nnyo guflowinga nnyo naye nga era nakikola nga tugende Kawempe kutuuka Kawempe we bazaala sezaala wange era nawo twamalawo kaseera katini nga twolekera munaye essemuto ayitayo mu kisire Hadija nga sikkiriza nti Moses yafudde nga sikkiriza kubanga pressure yamukubanga nga oluusi mbiraba nze natuuka n'ekiseera nga bagenda okumunaaza ne mbagamba mugenda okuziika omuntu nga mulamu bulijjo pressure mukuba n'addamu n'aterera kutuuka lwe baagamba nti naye omukazi w'olubuto ayaayaanye nnyo okumukakasa n'aterera nti bbaawe afudde mumuleke ajja anaaze ku bba era nze bantwala emmanju we baali bamutadde musheeyi omu naŋŋamba muyuwe amazzi mu kifuba bwe ganaatengejja bwe gati tujja manya nti mulamu naye bwe ganaaba tegatengezze omuntu ajja kuba yafudde n'okujugumira nali njugumira simanyi kiki ekyo kyoba kye nalaba kyekyo ne baŋŋamba okakasizza saaviisi ey'okutwala okuwerekera omunnaffe ne tumuwerekera ne biggwa ekyo ne tumanya nti kiwedde naye era nze nasigalamu obwo obulamu hadde ngwa saatereera natuuka ekiseera ne mpulya nga n'ekyomunda sikyakiwulira ne tuziika ku Saturday ku Sunday ku makya nga bw'omanya ebya famire ne batugamba nti kati famire tubadde tusaba ab'omu abaana abakyala b'omugenzi mukungaane wano n'abaana tulabe kiki kye twogerako naye nga twese envula nga tutuula nga sezaala waffe atutuula mukaawo ng'agamba mbadde njagala kumanya oba omugenzi ayina kyalese kubanga okusinziira ku baana tulaba n'ono omuzito ennyo
tumanye we tutandikira okulabirira abaana kuba abaana bonna balese bato nnyo ng'ekyamazima baali bato zowange omukulu yalina emyaka 9 ng'ali mu P4 first term amuddako oba yalina 7 addako awo nga weebiri addako awo yali era naye yali muto kaneme kwogera myaka kubanga giyinza okumbuzaabuza nga nali sirina nagwogera era nasirika saawulirako agamba nti nina kino olweggulo nga tuvaayo buli omu ngadda gye yavudde naye hadde nga mpulira obulamu sibutegeera nga mpulira ngenda nakufa nga sirina ssuubi nti n'omwana namuzaala nga n'okukaaba nga sinza akaaba nti nkuba omulala naye nga mpulira buli kadde nkulukuta ekirungi ate munaye okuba n'abazadde ekikulu nnyo mukadde wange yambeererawo nnyo maama wange bamaama bange bambeererawo nga tubeera awo kati nga twavaayo ku Sande ku Mande ku Lwokubiri ku Lwokusatu nga ngamba naye nze baabuuzizza nasirise naye nina kyemmanyi bano abaana b'omusajja bato noono mwennyini simanyi nti naamuzaala nze ekyamazima nali manyi sijja kuva mu Labour Ward nenga noono simanyi bwe naamuzaala kakati kiki lwaki sikuba ne mbagamba kati nga nsooka waliwo mukwano gwaffe nga looya ng'amukubira essimu nga mugamu naye twabadde mu kuziika era wabitegedde nti nabitegedde naye ne babuuza oba waliwo ayina kyayina ne muga nze nina kino nali nina ebyapa by'amataka nga nina pasipooti y'omugenzi naye pasipooti tekyandibadde kikulu kuba yali akitambulirawo yali agenze nga nina byebyo bye nayina nga nina akawunti namba ya banka yali aterekera mu Standard Chartered nga ngamba kakati omanyi kansooke nzijje tulabe ng'avuga ng'ajja nga mbimugirayo nga mbikubaawo taito zaali 5 ng'azisomamu nga zonna ziriko amannya g'omugenzi nga ngamba naye kusinziira nga bwe mmanyi taatawo musajja mugagga musajja muisiraamu kyetunoonya kati bulamu bw'abaana bano future kuba taata waabwe yakoze eki agenze kati mbadde njagala biweeyo balabe engeri abaana bamwe gye bakola ki gye bakulamu kubanga n'ebyapa byennyini byonna weewaawo gamba nti ettaka omanyi weriri liri omanyi weriri lino omanyi weriri naye tewali kiriko nti mannya ga tekuli mannya nti kuliko erinnya lyo nti onoogamba nti kikyo namugamba ekyo si kyekikulu nze just njagala kunnungami nga ngamba kati biweeyo balabe we batandikira okukola ki okulabirira abaana naawe wennyini oli muzito weetaaga okukola ki terwali Lwakuno olwo ku Lwokutaano ku Lwomukaaga mukyala wa sezaala wange omu ng'ajja kundabako kubanga ne mu kuziika gwe natambula naye mu mmotoka nga tugenda omukyala oyo nga embeera y'okufa tennaba kubeerawo mwali mulina enkolagano ey'enjawulo oba omukwano mwagufuna ku olwo tetwayina kyensobola okugamba mu byonna nti ng'omugenzi tanafa mu famire ye tetwayina gwe tugogamba nti ono mukwano oba ono nali nnyumizaako naye nze nali simuyina kozi nga waliyo abalala naye nze saamulina nga ajja kundabako bwe yajja okundabako nga tunyumya bye twanyumya nga mugana naye mami nti luli taata yabuuza oba tuyina kye tuyina nasirika saayina nagoogera naye nze nina kyenina nambuuza oyina ki ne mugamba nina land titles wano ziri wano baabakyala abakulu baali balinayo ku land titles zonna sirina gye nali ndabyeko bo gye baaleeta oba tewaali
kuba tewali okujjako ebyo bye nawaayo era nakati bye bimanyikiddwa. Naye tewaali kwa kyenyinza okukkiriza nti ettaka eryo wadde bo baali si buli omu nti yali amanyi nti land title ziri wano, naye ettaka lyosanga twali tulimanyi. Nga bw'omanyi abaami ayinza okugamba n'atwalayo leero gwe nti twaguze wano ettaka, ne wayitawo wiiki n'atwalayo omulala. Ebintu by'omukwano bizibu. Abamu baali bamanyi, abalala nga tebamanyi, era abalala nze nabalaga n'ettaka eryo weriri afterwards. Ntye ng'agamba kakati ky'oba okola, nze sigenda kumugamba, gwe mwennyini kankuwa essimu y'omwami wange omukubire omugambe yakubuulire nga bw'agenda okubifuna. Nnyazaalawo? Nze nnyazaala eyali azaala omwami wange teyafumba mu maka. Step nnyazaalawo ye nnyazaalawo aliwo essaawa eyo? Ate atali omu kuba abawera nabo. Naye kati oyo gwe nali njogera naye ate gwe natambula naye ne mu kuziika nga tugenda eyantwalako. Kati nga mpa essimu ya taata namukubirira nawo ng'angamba si lwa mukaaga, ng'angamba kale kakati enkya ngenda kujja, si lwa Sande. Nali ndi awo ku Sande mu ssaawa nga 5 nga wuuno yatuuse dda. Wiiki emu nga tuziise omugenzi, twamuziika ku Saturday, ku Sande ne tuvaayo. Ku Sande eddako ssezaala wange yanona ebyapa, yanona ebyo bye nali mugambye nti nina bye nnina, ng'abiyitaayitamu ng'angamba kale ne bakadde bange baaliwo, baali bakyaliwo. Kwanze bakadde bange bankuuma paka nga maze n'okuzaala. Ng'ambuuza kakati gwe sitatasi yo mu kuzaala weetegese otya? Ng'amugamba taata sirina kye nnina. N'ekirala mutabani we abadde nga wano nga mulwadde, wadde abadde ajja ku dduuka, oluusi abadde avaayo oba nga bukyali. Ne renti mwennyini balina akasente ke batubanjaayo. Nambuuza ati nenti ogikolera wa? Ne mugamba ngikolera Mengo mu Albert Cook gye nali ngikolera. N'angamba kati osuubira ssente mmeka? N'angamba naye kati mu byonna ngenda kulaba, ngenda kukufunirayo akakadde k'ensimbi kakuyambe mu renti n'omukuzaala. Nasiima nemwebaza era bambi n'atuukiriza, kubanga era waayitawo ennaku ntono nnyo nagenda okuwulira ku dduuka mu kampani ye nga maneja nkubira essimu, mukyala wano waliwo meseji yo konze kale yeebale Saaji Kimasaayi namaanyi hadde nasindikayo. Waliwo muganda wange gwe nali naye waka gwe nasindikayo, agenda okundeetera envelope ng'ekyamazima akakadde mwekali, era nga nkiriyalingako ku renti wadde teyaggwayo by that time, nga nsigazaako okugendako mu ddwaliro. Ate olowooza waayitawo wiiki meka bwakya kumakya kati nga amaze ozijjayo mu wiiki emu, ng'ate ntabuka mu nnaku nga 3 nga kiyitirira ky'okuyisa omusaayi, nga ngenda mu ddwaliro. Dokita wange yali Dokita Ssennyonga mu Albert Cook, nga mubuulya nga ngamba nabirabye yooyo, nabirabye mu mawulire. Ngamba naye ojja kutereera nga nkansoringa awo, nga nkebera nga ngamba naye omwana ali fayini, asita obuzaayo ennaku mbale bubazi bwe mba ndaba okyaza nga nzirayo waka. Wayitawo ennaku ntono nga leba sitayiro ng'ejja nga tugenda, maama wange ng'abikwatamu ebyanguwa nga tugenda. Banaye Katonda nga nsaasira. Lwalina Lwakuna ng'ennaku z'omwezi 7 Meeyi nga nzaala baby girl. Obulamu nga budde engulu, naye ze nali namala dda n'okulaama nga mmanyi nga tukomawo eka. Bambi abajja okundaba, maama wange oyo my step Munyazaala yajja n'andabako
waliwo bambi ne mutabani wo omulala kati mugenzi naye yajja n'andabako. Yes, by the way yali second born ye yali adda ate ku bba wange naye ate naye Mungu yamujjulula. Ne wabaawo bannyazaala bange abajjako awo abo bo banyiigira. No kyekye banyiigirira baawa omwana amannya omwana naye amannya nze nga maama sagala nnyo mannya ga nnaku. Baali bamuwa mannya. Baali bamuwa baasooka ne bamuwa Ndibalekera n'endigaana ne bagamba Najjalwambi negamba nasirika lwakuba omwana yazaalibwa mu kiseera kya nnaku nga taata we taliiwo. Kati nze saabalaga nti sigaagadde nasirika nga bagamba agamanya ge tumuwadde nensirika. Bwe baagenda era saali muyita saaliyita mwana wange kati ate oyo maama wange ye bwe yajja nga aze kundaba nga nzadde bo baamuwa lya ddiini lyokka. Ery'eddiini lye baamuwa nali baayinga kubanga lya ddiini naye lino ery'ekika nga lirimu ennaku nnyingi buli enaalimuyita mpulire ng'ennaku enkomerawo. Kati nazaala nga 7 nga 12 June nga 11 June nga bankubira essimu nti enkya weeteekateeke nakawere wadde okyali nakawere ojje tugende ku Amam House. By then yali ekyali Amam House kati Georgina House. Tugenda ku registeringa ki byapa kale bagiyita ku registeringa n'okufuna okulonda administrator. Ekyamazima omwami yagenda okufa ng'abaana be bonna bato tewali yawezeza emyaka 18 ate nga tebanaweza myaka 18 fe abakyala tewali mukyala gwe yali yawoowa oba nga yayanjula mu ffenna. Kati nga bwa administrator tulina okulonda taata waffe kwabagamba batusomera amateeka nga bwe gatambula ne bagamba kati all means mulonde ki taata wammwe. Nga tugenda nga batubuulira kati tuze ku registeringa abaana be tuzadde ebyapa omugenzi byalese then n'abakyala bana ffenna twalina tuli 5 ffenna twaliwo okujjako nti abaana bo tebaaliwo okujjako nze gwe nali nsitudde ka bebi awo kaali kawezezza 1 month nga n'obufaananyi bwaffe nga tulonda taata waffe okubeera administrator waffe ng'era tusayininga empapula nga buli muntu yeewandiisa abaana be baayina mu mugenzi n'emyaka gye ng'olwo olunaku luggwa nga tuvaayo nze kwolwo taata wange bwe yatuuma n'omwana wange erinnya ery'ekika yes nga tuuma naye ate naye yamubbula bubbuzi yamubbulamu erinnya lya maama eyali azaala omugenzi kwa ne maama naye yali yafa ye yasooka okufa mutabani we ate naye n'amala n'afa. Kati n'agamba akatumutuume lino erinnya okumujjukirirangako kubanga akati ate maama we yafa n'omutabani afudde katono katumuwe erinnya lya jjajjaawe. Nenzikiriziganya nakyo kubanga munaye maama yali yazaala omulenzi wange era ne limuweebwa. Kati nenafuna amannya alina amannya 3 alina ery'eddiini alina erya taata we omugenzi alina n'erya jjajjaawe. Twale ku byapa mukyala nga tuvaayo eyo ebyapa kati turegisterinze tukoze eki nga kati ngenda kutandika awo no nga 12 ogw'omukaaga bwe mba nzijukira bulungi nga mugw'omunaana awo nga gutandika ale August taata waffe yali amaze okufuuka administrator waffe omujjuvu
nga ne ayina full control ku byapa by'ettaka ly'aba baba mmwe nga ne bw'aba wakutunda akkirizibwa nga ne bw'aba wakukola kyonna ky'aba akkiriza kasita tuba tukkiriziganyizza kiba kigenda bulungi era nga n'ebbaluwa kyemmanyi ng'agifunye okuva mu high court. Yes. Kati awo ng'era bw'omanyi oyina abaana bana baali ku step parents abasatu. Yes. Abaana bange taata waabwe yali bingi nti oba baali bawala nze simanyi mu buto bwabwe basomera ku step parents Victoria's. Waganja nnyo. Nedda si ekyo. Yali ayagala abaana be bonna ekyo saana kukyogera nti naganja naye yali mwagazi ow'abaana. Yali mwagazi wa gino emyezi egyasembayo mu bulwadde yali tasobola kutambula kati awo sijja gamba kate bali yazaalanga ate era gwe wayina ebyapa waganja kyebalize Katonda n'ebyapa gwe wabirina ng'abiterekawo lwaki teyabitereka wa mukyala. Omanyi ffe mu tribe zaffe Hadija nze siri Muganda ndi Muhororo ffe mu tribe zaffe nkubuulira amazima oba gakuluma ne gakuluma ekintu nga bw'okiŋŋamba bwe njo kyogera sigenda kwongerako wadde n'ekyo kati nze namubuuliranga okuba open naye ndowooza ne mugaa kino kiri bwe kiti kino ndowooza yamanya nti ono omuntu mwesimbu kyayogera kiba kyekyo olaba wakwata ebyapa n'obiwaayo tetuli balugube temulina mululu. Omwana omusajja bw'aba azadde omwana n'omanya nti ayina omwana we gindi oyo omwana aba mwana wo ate guba musaayi gwa mwana wo kati tojja kutandika gamba ate kambyesigalize ate onaaboneebone ate si kyendowooza nze ne bwompa abaana 10 naye nga balina ebyokulya ebyo naye era abantu nga gwe osanga batini at least omuntu ebyapa 5 at least asigazaako 2 ate kati bwe nsigaza 2 n'embeera ntya wenkugambira nti nno oli muntu mwesimbu n'abayina ebingi ennyo tebalya sowaani 10 olunaku tebambala ngatto 6 bambala 2 okitegeera kati awo kati ate obulamu obubi we bwatandikirira ddala kubanga nzijjukira lumu nga tuli mu meeting nga waliwo ssente ezaali ku akawunti y'omugenzi ze yatugamba ze yasangayo tetumanyi kuba tetwalaba nti ddala ze yasangayo kuba obuyinza bwonna bwali buzzewe yatugamba ku akawunti y'omugenzi yasangako miliyoni 3 era n'azijjayo n'azitugabanyiza kati ate kye neerabidde okukuzza emabega bwe twava mu meeting wa administrator nze bingi nali sikola ndi nakawere ndi mu muzigo ne bambuuza kati gw'ogenda kubaawo otya ne mbagamba ekyamazima simanyi ne baŋŋamba kati bwe tukuwolayo ku ssente osobola okukola ne mbagamba mumpe ate kati nkyayina kye ŋŋamba nti sobola kukola ne baŋŋamba ssente nga mmeka ze tuyinza okukuwa oba n'obwongo era bwali bwe butyo ne bagamba 5 ne bagamba 5 nagenda okulya nga bagamba mumuwe 3 azikolere ne agreement era bazikolera agreement n'ensayiningako kati awo naye nga ng'ovudde nti nali sikola kuva dda nga nze njagala okukola naye kati ate wano nali mu bulwadde mu mwaka ogwo gwonna nga nali mulwadde gwanziza emabega kati naye mu kusookera ddala edda nali nkolako nga ndi awo we twasulanga walingawo pub bagiyitanga Waret pub n'ensaawo ka restaurant wali kabuusu n'ensaawo ka restaurant nefunamu obusente obutonotono nenyingirako mu Mukwana Arcade netandika okuyiribirako mu Mukwana Arcade era Mukwana Arcade bajja kubagambe so netandika okuyiribirako mu Mukwana Arcade era nali njiribye nno nali njiribye nga nfunye ne nga nfunye ne kakapito akatandise ate omwami wange we bamutemulira n'ensira emabega
kati miliyoni 3 zo bazimpola kati batuuka okugaba ssente ezaava ku akawunti nga batandikirawo kubanga Hajji ye yatugambirawo nti nze mu by'obugagga obwange bye nnina yakitugamba openale nga bufenna weetuli abakyala temusuubira nti ndi wiiringa okukola ki okuyamba abaana bammwe eby'obugagga bwange byange n'abaana bange. Yali afudde yali si mwana we? Yali mwana we. Naye kye yali agezaako okututegeeza nze mu kutegeera okwange eby'obugagga bwe bibye n'abaana be so si bibye n'abazzukulu be. Ono yali muzzukulu afudde. Anti kati kubanga eby'omwana bisobola okubeera eby'abazzukulu. Anti kati bw'aba ng'agamba nti siri wiiringi kuyamba baana n'atugamba n'okutugamba nti abazzukulu nvandiirwa. Ziba teziriiwo emmere ekkirira. Kati ate nze muna ebingi nti siri muganda olw'olugero nali saalutegeera bulungi. Naye agenda okuluntegeeza nti omuzzukulu nvandiirwa. Omanyi nina abantu benfolowinga nnyo bwe mba ndaba ebintu kati nga social media. Nfolowinga nnyo Tamala emirundi siniya. Ayina engeri gye yalambulula omuzzukulu nvandiirwa. Ne mmanya nti sezaala waffe kye yategeezanga. N'atugamba nti tetukola ki tetulowooza nti tujja kubeera awo nga tumusaba nti ate kino ebintu eby'omwami waffe byo birina okulabirira ki abaana baffe ne tukikkiriza naye ate n'akyuka waayita ekiseera nze nasinga okunyigirizibwa kwajjukira nina abaana bato nnyo babadde ku step parents school fees nene kati awo natandika okwenoonya oluusi taata waabwe abadde abakimako olw'eggulo takyaliwo olina okukola olina okulabirira kano akato olina okunoonya maid oluusi wamufunye leero yagenze enkya wasanze abagaliddemu olulita okitegeera abakozi nabo bakyankalanya oba walwaziza ono arwadde amuddako arwadde oli ku kitanda ate eno nange natandikirawo nze navunda nakati ndi muvundu neŋŋamba okay kati nentandika okusoomoozebwa asimu sitandise zikuba jjukira esimu y'enjirina nagifuna luli nga mukubira akime ebyapa neŋŋamba kasita yatugamba ebintu by'omwami waffe bye birina okulabirira abaana baffe kyekiseera nenkuba essimu ye bwe namukubira naŋŋamba nze tonkubira kubira gundi bwe yaŋŋamba okukubira nemukubira maze okumukubira naŋŋamba tujja kulaba katumale okulaba engeri gye tukwatamu ensonga ezo sisitimu yaffe nga bwe tulina obikwasaganya tenatereera ntiye kyetwaddamu okuddamu okuwulya nti bwe muba mwagala buyambi na kufuna school fees mwekolemu omulimu mukkiriziganye tubeeko ettaka lye tutunda then bwe zivaayo buli mwana afunenga school fees ng'omutwe kubanga already baali bakitulambikira dda nti fe amateeka eri tegatumanyi kati ekiriwo baana era ne tukkiriziganya nakyo kati ne tumanya nti owange bwe bamuwa 5 ne bali abasatu bajja kufuna 15 abanga abaana bafuna 2 ow'ababiri afune 10 nga ffe bwe tukimangaze bwe nkimanyi kale kaneme kugamba nti ffenna kuba buli muntu alina endowooza ye nagenda okulanga batandisa obigaba mu percentage awe natandikira nange neŋŋamba wendi mpangisa abaana nina bana bato nnyo bawala oluusi ogenda okulanga ebintu by'okozesa ku baana abana Hadija oli muzadde simanyi omwana omu kositisi z'akozesa zenkana n'ez'abaana abana nga nina omwana omu ku nnyumba z'e Kampala nga ndi wali Kabuusu tuli mu rent ndi mu rent abaana bato bwe batyo lwalwadde tojja kukola kano akabebi si kugamba nti oyinawo omulala agenda okukuwa ate ne batuuka n'okugaba mu bintu ebiva ssente eziva mu ntuuyo z'omugenzi taata waabwe ne bakugamba nti gwe oyina abaana 4 nkubezze
Enkuba etusumbuye naye tewali buzibu yo programu erina okusigala ng'egenda mu maaso. Njagala tugende mu kitundu kyaffe eky'okuwumbawumba. Ng'omukyala ali eyo nkakasa ofunamu ekyokuyiga mu mboozi endeeta gw'omufumbo gw'omwana omuwala eyafumbirwa nga tomanyi kyozzaako. Kyekiseera weeteeketeeke kubanga ebizibu tebimanya nnyumba mbi, ebizibu bigwira buli muntu yenna. Ndina omukyala olunaku olwaleero Rahma agezaako okutunnyonnyola engeri gye yakwata ebyapa n'abiwaamu ssezaala we na biki ebyaddirira nga bbaawe amaze okufa. Bw'obeera ggwe ebyapa obikwata n'obiwaayo oba obyesigaliza. So ye mboozi yetutunulamu olunaku olwaleero, ate tubeere nga tulaba butya bwe tuyinza okumuyamba na butya bwe tuyinza omusalira amagezi. Otyo ng'agamba nti bwe muba mwagala ekintu ekibayamba mukkiriziganye tubeeko poloti gye tutunda. Bwe mumala ogitunda ssente ezivaamu tuzigabanye mu baana mu school fees. Bwe nakigambako bannange mu butuufu nabo ndowooza buli muntu we yali nga naye tateredde, ne bakkiriziganya nange ne tusalawo nti tukkiriza, era ne batugamba bagenda kusooka batunde ettaka erimu lyali eyo sayidi z'ekanyanya. Ettaka ne litundibwa, limaze okutundibwa ekanyanya eyo byali eyo mu lusozi ne litundibwa, lyo lyatundibwa lyonna ewamu. Ssente ne zijja. Hadde ssente bwe zajja ne programu n'ekyuka. Bagenda okugira nti ate kati ssente tugenda kuwaako just school fees. Buli muntu ajja kuleetanga bank slip. tubeere abaana nga ffe tubalabirira. Hadde waliwo famire gy'ozaalamu abaana. Weewaawo ffe twazaala mu muntu tetwazaala mu famire kuba famire twali tetugimanyi. Naye famire yatujjamu oluvannyuma lw'omwami waffe okufa. Ne tulaga nti ate erina amaanyi ku bintu by'omwami waffe okusinga ffe ababadde bamumanyi nga tetumanyi famire. Nga munaye omaze okubategeera olina obwogerero. Nga ne mu meetingi batuma butumi. Tebakyajja. Bweba taata waffe nga nze banaye meeting ziringa bbiri ze nalabako taata wange ezaddako alagira aba yalagidde dda oba ne bakukubira essimu nti jangu wano waliwo akabaasaako ne batuwayo ze baatuwa ne tukiriyalinga ekyo ne tumanya nti kiwedde. Ne wayitawo akaseera era nga yenze nsooka okutandika era bajja kugamba kyovula bagamba nti nze mubi kubanga era nze mubi ku ludda lwabwe naye ate nga nze era asinga okulumizibwa kwa naye n'abaana abangi. Simanyi Mukama ansonyiwe naye. nga bagamba ssente endala tugenda kuzitwala ku fixed account. In case bwe wabaawo obuzibu nga waliwo okulemererwa tujja kulaba. Ne batugamba ssente endala zasigalayo nga balance eyagula yasigaza balance. Lyetaka mwalitunda ssente mmeka? Owaayi ebyo biri byampuna. Bakugamba batuwaddeko zino nze sijjukira nti kosi nga baŋŋamba ne batugamba nze ne neerabira omanyi kati ne pressure yampitamu manyi okwerabira tondabye nyambala n'ebisokisa amagulu gaayabikadde. Okay, so kati olwaleero gwe ng'omukyala ekikuleese mu media? Ne ntuuka okulemererwa nga ssezaala wange bwe mukubira nga nfunye okusoomoozebwa. One time namukubirako muwala wange yali agenda kutuula P7 2013 nga sirina ssente Hadde nga naye waliyo ssente ezo ze tusuubira eziri ku akawunti. Ne mga taata omwana ono yaregistaringa yali mu P6 naye yaregistarinze P7 kati mbadde nsabayo ku kasente kwa bagenda kukola ki kumusunsula amaleme kukola ebibuuzo. Yaŋŋamba ekigambo ekyasinga kye yatandikirawo okuŋŋamba ekyannuma nganzi. Hadde oli taata wange muwe ekitiibwa naye nze amazima nkyogera nga bwe yakiŋŋamba. Omulabi bwe kiba kimukosa simanyi naye yaŋŋamba onkubira oŋŋamba simanyi nakati simanyi ani kandeke erinnya eryo nze namukuzaalamu
abaana bo nga nze nabakuzaala meya bakuzaalamu tomanyiwe wamuteeka nange atoddamu kunkubira ng'oŋŋamba ebyo bw'oba oyagala ssente za bbaawo wandiika ebbaluwa ng'erambika nti oyagala ssente za bbaawo ogitwale gunda aseeko omukono gunda aseeko omukono ne gunda aseeko omukono n'abanambikira. Banaye wawulira emboozi nga zino n'owulira ng'obulamu tokyalina kubanga gwe yakwata ebyapa n'obiwa omuntu. Nze nga kigozi simanyi oba nsobola bannaaye. Hadde nakikola kubanga mu butuufu nali njagala ssente ezo nga sirina we nzijja. Ne ngiwandiika era ne ngitwala. Abantu bonna nga bwe yabaŋŋamba basaako omukono era ne bwe baba bagamba nti si bituufu nze nina we njo bajjukiriza kubanga nkimanyi nti kyenjogera ge mazima. Naye ng'omanyi ssente mmeka ze bagenda okumpeeza ezanvumya oba be yabanzaalamu $45. Naye bwe nava ku ssimu eyo nagikasuka na bukasi wansi nafuna running stomach kubanga ekigambo kye yaŋŋamba ngamba nasooka ne ŋŋamba oba nakubye wrong number ono sezaala wange nga ndaba si yeye naye nga yeye ekyo nekiggwa. Era nga bw'omanya ebirimu rent ebirimu abaana okulwala amasomero ngakyusizza abali ku parents mbagyeyo mbatutteko ku saapolo wali mu kisulo kubanga kati sikyasobola kubatwala ku makya kubajjayo olweggulo mu saapolo nazo zinemeredde mbagyeyo mbatutte ku happyers kabuusu nayo mbagyeyo nga ssente otuuka ogamba nti bannaaye ate leero ng'atererera babagobye biki agamba jangu onone wano ku ssente ogenda okutuuka nga mu envelope mulimu $80, $20 buli mwana abaana badda ku ssomero. Ne ŋŋamba $20 ku requirements bannaye muli bazadde ku byetaavu bw'abaana nabo nga personal requirements school fees kwentadde rent kwentadde okulabirira okulya okulwala ngenda kuzikola ntya. Yamaliriza agamba nti mukyali bato mugende mufumbirwe nga sezaala wange yakitugamba. Ne mmanya ne ntandika kati okuzuukuka obwongo ne njijjukira ne kiri ne kino ne ntandika okubigattagatta ne mmanya nti kati wano tewali mulamwa ebintu byo bifuuse birala. Ne wayitawo ekiseera era ng'era nnemereddwa abaana bayingidde secondaries abaana abasomera ku Mbogo High Hajji oli mu Kampala abaana abasomera ku Mbogo High basasula ssente meka buli ttaano. Kwawe ekyo ky'oba tosobola kibanyonnyola bakugamba teeka mu ssomero ly'osobola okulaba nti olina obusobozi bwo. Kituufu naye waliwo muzadde atayagaliza mwana we kirungi naddala ng'omanyi nti taata we yabakolerera. Ekisinga okunnuma mu byonna nti oyo omwana ye nga mu bulamu bwa taata we teyebakangako wadde mu kasolya ka kitaawe ak'ennyumba. Omwana yakula ne maama we bukojja. Omwana amulabye nga amaze ne siniya 4 okutandika okumujoyiningako. Kale bw'aba agamba nti nnimba ebintu ebyo atuwa obukakafu nti oyo omwana wange yasoma n'abaana bange baganda bange bwe bati wakiri akafaananyi. Oba tulage nti nekubyako naye akafaananyi nga tugendako bwe tuti oba bwaveeyo omwana alumiriza nti twasomerako mu ssomero limu nze ne muganda wange Moses. Omwana ako kwegamba yapambana ku buntu bwe ng'amanyi famire mwe baamuzaala naye abaana be babonaabona olwaleero. Kati bwe twagamba nti no ki era nennemererwa nenga kakati Hajji nentandika okwogera ne mukyala we. Mukyala nga ngamba munaayi oyo Hajji naffe effamire gy'ozaddemu naffe gye twafumbirwamu buli muntu ali ku lulwe Hajji so amugamba ebyo nga mukyala we oli maama wange mukwano gwange ate mukyala munno. Ne mugaana ye mami gwe bw'oba olaba kisoboka nti kati oyagala nkole ki famire yaffe teyamba. Era ne mugamba mami tetusabye buyambi bwamu naye ebintu byaffe biri bye mwaga nti byakulabirira baana byenjogerako. Kakati ate munaye sezaala wona omusamu kati bwabanga bwatyo bwali ne tujja nga tuwogera bwe tutuuka okubaako ke tugabana ne complaininga bwe tutuuka
yatuuka n'aŋŋamba bw'oba olaba nga sitaata waakulemeredde nange nkooyo kubanga obeera ondoopera genda mu baadiminisitreeta oloope ensonga zo olabe engeri gy'osobola okuyambibwa. Ne ŋŋamba ate ntandike n'ekyo. Awo we nanoonyeza Kirumira. Ne ŋŋamba ono ssezaala wange ali mu baakwagalana guruupu kanoonye mukulu munnaabwe osanga yanaayogera naye bo bazadde anaategeera ekintu nga nfuna enamba ya Kirumira nga mukubira bambi omwami oyo omuntu omulamu nze ku ludda lwange namusisinkana we yandagirira ng'amuyitiramu ensonga kye yaŋŋamba kyali kimu n'aŋŋamba nkubuulire n'olwaleero lwennyini ssezaala wo ngenda mulaba kuba tulinayo miitingi. Ssezaala wange oyo Yusuf Matovu yalina muwala we gwagenda okufumbiza nga balinayo miitingi z'embaga so nga ne mwami Kirumira agenda mu miitingi era n'amulaba enkeera yankubira n'aŋŋamba namulabye twayogedde katulabe kiki ekiddako nti ye waayitawo wiiki ng'emu bbiri nfuna essimu kuva mu famire ewa ssezaala wange nti tubayise biki mujje tulabe ekyokukola naye nga waaliwo nnyo ekiri awo okuggyako okunvuma n'okunnangira nga bwe ntandise okumulaalaasa. Agamba kakati bwe muba mwagala mubeeko ekirala kye mutu ne ŋŋamba ate kati ssente ziri ze mwagambe ziri ku fixed account nga batugirayo nze bampambalirira nti ssente ezo zaavaayo mutabani wammwe gundi afutabu yaziggyayo n'agamba agenze kukola concrete n'agamba agenze kukola kino. Biki ssente nga zibulankanaawo nempadawaddako nga Hadija nze gwolaba n'olwaleero nina amabanja g'abantu. Omwana ne bamugoba omwana n'aŋŋamba kale awo n'abaako engeri gy'atuweweezaamu gwe bawaddeyo nze bampayo obaka 35 abalala omwana omu bayinza omuwa emitwalo 6 gwe ow'abasatu ne bakuwa 8 ow'abana ne bakuwa 8 ow'abasatu ne bamuwa oba 7 mu emmeka nimbabuuza biki bino bye mutugabira. Eyo nkuwadde nga example kuba saagala mbyogere byonna waliyo keesi yaffe obujulizi enja kubutattaganya nti kati gwe bw'oba okomplaininga they reach even time ne baŋŋamba gwe wazaala n'abaana bawala tebalina kufuna equal share na mwana mulenzi n'abaana balenzi naye ate yakiŋŋamba teyali ssezaala wange teyali maama wange oba nti my mother-in-law baatuuka ekiseera mu kudoojinga ebintu ebyo ne bayingizaamu mutabani waffe omukulu nga kati esente bwe zituuka okugabibwa bwe bateekawo nga yabeera mu kifaananyi kya administrator kya ssezaala waffe baba bamubriefinze dda ky'okukola ne bw'okaaya n'otya yaggamba nze bwe batyo bwe Okay, njagala tulekereko n'abake TV bakole olunaku olwaleero ndoozi balaba bamaze dde okusetinga balinze ffe ate akakuba katonya tetusobola kuvaawo wano tulina okumaliriza so kati ekikuleese mawulire ekinyusi nafunye okutiisibwa olunaku mu wiiki eno yennyini ng'etandika ate ng'okutiisatiisibwa nga kundaga va ku bintu ebyo bw'oba okyayagala obulamu era nga n'engeri omuntu gye yapiyarinzeemu gye ndi nga nfunamu okweraliikirira natuuka ekiseera nga kubanga waliwo ekiseera we nalemerererwa nentuuka n'okukwata bulooka nenziyuwako ku ttaka ly'omwami properties ezimu nensaba ssezaala wange enzimbe w'akayumba nkuumiremu abaana yaŋŋamba it's a property land tewasobola agendako buyumbayumba naye mu covid recent ne bulooka zange batunda malamu bagendayo ne batunda malamu ne bulooka zange ne bazitunda bwe nayogerako ne baŋŋamba nti ebikunkumuka byaliko nga byakuzimba ttooyi naye ate nga nina n'obujulizi obulaga nti emmotoka yajja netikazi blocks n'ezitwala obulina mu vidiyo mbuyina mu ngeri yonna mbuyina mu ngeri yonna wano tulina property endala wano ku Mawanda road bateekawo garage
ekola nabo nagendawo nenjogera nabo ne sente ezivaamu na buli kimu naye omwana bwe twali mu meeting ye yatugamba sente ezivaawo zisasulira maama we rent oyo mwana wange mutabani wa bba wange omukulu gwe basembeza so buli kimu balinga abagamba nti yakikola ye yatunda malamweri ye yatunda bloka zange ye yatunda ye yapangisa garage oba aliko order okuva ewasezaalawo kakati munaye omwana yayinza okukwata greda abano abasomba ettaka n'atunda olusozi olulamba malamu nga taliiko namuwaabira nina reference nina evidence nina ni summons I mean ani buno bwe batuwa obobo mukwata naye nagenda okutunula reference naye nagenda okutunula ng'omwana ono bambi nze mukulaba okwange nga bwe tuba tuzze mu nnyimba z'abantu baffe nga bwe boogera nga nja kugamba nti ono yani oluyimba lwa Bobi Wine olupya nalumansi nga bw'oba ojja kutuuka ekiseera naawe kati simanyi oba ye bajja naye ng'era nze kyensobola okumanya nti ye mwana bakozesa oba akyaliyo oba taliiyo naye bw'abanga waali bamukwatirwa ekisa babeere naye kubanga bambi bye bamukozeseza ne ku baganda be si bye birungi bamwawudde ku banne be yazaalibwa nabo bamwawudde ku bamukozeseza ensobi nyingi n'atuuka n'okugamba nga nze maama we ng'agaba sente ogwomanyi mami tosiima bw'oba toyagala sente ezo zireke n'ekirala wazaala baana bwawala toyina baana balenzi mwana omuwala tafana kimu na mwana mulenzi nga ne kitaawe mu bulamu yali takiŋŋambangako naye nga jjajjaawe omukyala waali ffenna bamaama be weetuli n'abulako n'amugamba nti mwana gwe osobola okugamba otyo oba maama wo mu miitingi nga muliwo mwenna so ayina igo amanyi nti kubanga ali n'abanene kati n'ekirala kyensaba nze nakisoose okukyogerera mu ddala mu ntandikwa nti saagala kukaaba nkaabye ekimala nakaaba ne ntuuka n'okuzimba omutima ne becoming unlarge olwa stress anti nenumizibwa nenfuna pressure nenjabya emisuwa nze kati ndi mulwadde wa nerves nina pressure ne bwonkanga obukanzi bwoti nze nzirika kati mpulira ebyo byonna njagala binveeko kyova olaba nti saagala abalabi baffe temujja kulaba maziga gange naye nga si kugamba nti ndi mulamu nsaba nga ndi muwombeefu ddala ffe mu ggwanga muno temuliimu namwandu nti afiirwa baawe ebintu by'abaana ebyo bintu by'omwami oyo ne bidda ku baana be yakolerera buli namwandu ayina okukaaba ye mmwe temuli bazadde abayisa bwe mutyo abaana b'abannammwe mbukuba abafumbirwa batabani bammwe bafudde ebintu bijja kuddirammwe bataata baabwe bo ababikolerera nga taata bwe watugamba nti ebyobugagga byo bibyo n'abaana bo kataata ono ye yakolanga eby'abaana be lwaki ate bijja ne bifuuka bibyo gwe taata we so mbadde nsaba omanyi waliwo ekintu ky'otunuulira nze bayirawo njala ne ntunuulira maama fiina oyo ne ŋŋamba mulimu abantu abamu boolaba n'ogamba singa omuntu oyo noono tufunamu maama fiina omwo mu ggwanga kati nze nsaba obuyambi bwange bwe nsaba abawuliriza nsaba obuyambi kubanga kaakati munaayi ono sezaala wange Hajji Yusuf Matovu ndawula be bantu munaayi abasobola okutuula n'abakungu be bantu abasobola bayira wali capable n'okutuulako ne president oyinza okikiriza ali ye muntu bwe mba mugradinga ye muntu asobola okutuula ne General Tumukunde ne banywa akacaayi ye muntu asobola okutuula
kwa ekyo kyo kimanyikiddwa mbiire bakulu na bakulu okitegeera mbiire bakulu na bakulu sebo taata mbiire nange ndi mwana muwala nga bwe wazaala oli muwala we yafumbirwa ewa ssezaala wange mutabani we nange nina taata nzaala ddala muyinza okuwulira obulungi nga bukedde ku makya Naddiya n'aviibwako omwami we n'ayisibwa nga nze ngwempisibwa kiyinza okukusanyusa abaana ba Moses okuba nga tewali we basembera mu famire ya Yusuf naye ate ekyo tekimenya mutima kuba n'omwana we yenga gwe yali yazaala teyamusembeza bw'aba teyamusembeza lwaki ebintu bye bino abisembeza n'abigamba nti bintu bya mwana wange yafa so biba byange lwaki kiba bwe kityo nsaba ba member of parliament nsobola okugamba nga Honorable Ibrahim Nganda kwa nina abantu bentunuulira bempulira ebigambo byabwe ne binkwatako omanyi omuzadde omukyala ng'aweerera abaana ng'ayita mu bugubi mwenna asobola okutuukirira omwami oyo amulage nti naffe tuli bantu ate tuli baana b'abantu tufune obwenkanya nsaba abaana bange bafune obwenkanya mu maali ya kitaabwe bwe wafuna okutiisibwatiisibwa waloopa ku poliisi naloopa era kubanga ekyo kiyinza okuteeka obulamu bw'omukazi naloopa nali siyinza butaloopa kubanga nali nkirabyeko kati bwe baba basobola okukyogera bwe batyo ate nenkiraba wayiseewo emyaka 2 ate nga nenzijukira nti n'omwami wange yatemulwako ate ne baŋŋamba byoliko biveeko ate nga nina byendiko lwaki mba siiroope naloopa naye nsaba bwenna asobola okubaako kyayamba mwenna ebitongole ebisobola okulaba engeri gye mufumiitirizaamu ensonga eno banaye muyambe abaana b'akasozi Matovu Moses ate sikugamba nti bange bokka benzaala kubanga ndaba era bwe bityo kuba abalala teboogera nga bw'omanyi nti abantu tuli banjawulo abalala teboogera ono yeekwasa ate nze munnange nze yampa akayumba mwempangaalidde n'omwana wange omu ate n'ekirala ng'ovudde ku ekyo teboogera kubanga munaye balina engeri gye bafunye bo supportive tosobola kuba na mwana omu n'ofuna miliyoni 10 nze owaabana n'enfuna oba 16 ate nga gwe wawaayo ekyapa nze kyekyokuwaayo ekyapa ebintu baali badde tebabirina kubanga singa wabisigaza tebaali badde nabyo nekyo nakyo kikulu abaana bafune equal share mu maali ya kitaabwe nga bwe batugamba nti tetuli recognizable mu bufumbo bwa mutabani waabwe ebintu by'abaana bidde mu baana kubanga Kasozi yabyekolera Kasozi teyabijja mu kitaawe tewali kitiraga nti kyava mu manya ga kitaawe ne kidda mu manya ga Kasozi naye gwe bw'oba okulembeza nti ebintu ebyo yali mwana wange nabikola naye sijja kukkiriza abantu balala babitwale abaana ba Kasozi be balina okutwala ebintu bye nze bwe ndowooza abatulaba ku HK Media olunaku olwaleero wano wetutudde waliwo media houses nga 5 so enkuba etonnya tuvuddeyo mu garden nabo baagala kubeerako nabye bakola nsuubira omukyala Rahma olunaku olwaleero ayisizaawo obubaka bwe gwe omukyala ali eyo ng'oli mufumbo ofunyemu ekyokuyiga singa wali gwe waali waddeyo ebyapa neni nsaba n'obuwombeefu bakanso bange besigja okwogera wano ensonga za fayiro y'abaana kubanga abaana bange abakulu nabo baalaba nga balina okusomoozebwa kati bali mu zi universities tebalina baweerera ebintu bya kitaabwe bye birina obbaweerera tebalina we bajja beegomba baana bawala baagala babeere mu mulembe guno gwe tulaba essaawa zino kiki kye babasindiikirizaamu nze mu famire bannangira mbusisomye okola ebyo lwakuba tewasoma kakati banyabo nga gwe nga bwe wakyogera mbu nkikola lwa butasoma mwana wange yaliwo ng'okiŋŋamba kyamuluma lwakuba teyakugamba nga gwe jjajjaawe omwana wange oyo gwe wagamba mbu nnyoko akola ebintu bino omanyi teyasoma
kyekimutawaanya kati ayagala kusoma nnyabo ate ayagala kusomera mu maali ya kitaawe kubanga yeeyo nnyina teyasoma tayina mulimu nga bw'okimanyi kati ate maali ya kitaawe bwe muba mugiremedde anaasoma atya naye oyagala gye bujjako afuna amulangira nti nnyoko teyasoma. Tugenda kubeera tubasiba olunaku olwaleero luno si luto wabula lukulu nnyo tusaba ab'obuyinza yenna aliyo ng'asobola okuyamba omukyalo ono nkubira ku nnamba yange y'essimu tubeere nga twogerezeganya bulambalamba nja kuba mu kutuusaako gwe wenna alina obuyambi obw'enjawulo oba oli looya oba minisita Nabbanja ndabyeko nnyo ng'oyamba abakyala ng'oyamba abantu ab'enjawulo mama Fiina muddukirira abakyala naddala bannamwandu kesezza bannamwandu linanga 1000 abafamire nga batwala ebintu koze ekirala kye nategedde ng'amaze okugamba baŋŋambye nti fayiro bwe mbasizi withdrawinze bo bagenda kukozesa obuyinza bwabwe n'amaanyi gaabwe balabe nti baggalawo fayiro ezo oba bagenda kwogera ne bajjaaji ekyo kye simanyi baziggalewo then nze nina okusasula ffe tulina okusasula ffe abaawaaba costs simanyi kirimu ekyo kye bagenderera ne bagamba nti n'ekirala ebintu ebyo biyinza okutwala emyaka nga 15 kwa 3 nga tebiggwanga bwe tubitwala mu kooti simanyi bo sayansi kigwe bamanyi asobola okuwangaaza emisango bwe gityo mu kooti ng'abalamuzi tebakola ki tebamaliriza tebasalawo so nsaba ensonga eyo kyonna kye kiri emyaka 3 oba zitufuukire nga wiiki 3 ku ludda lwaffe. Ebitongole ebiyamba bannamwandu tusaba bambi mudduukirire bannamwandu keseza za bannamwandu zisusse abantu ba famire okubeera nga babajojobya ono y'omu ku bakyala behostinze wiiki eno era nga naye alina keesi eya then tiize ezo bwe twali mu meeting omwana yagamba property emwevu ey'oku Mawanda Road ebintu byagulwa yakyogera bw'ati my mummy and my daddy be baakola ebintu ebyo so nga sente ezivaamu nzisasuliramu maama wange rent n'endala n'ensasula ground rent endala n'enzisasulamu muzeeyi akuuma ekifo mbadde nsaba ekintu ekyo kitunulwemu abantu mwenna asobola okukitunulamu nti maama we teyazaala boboka ate my mummy and my daddy kyemmanyi nti daddi we ye daddi w'abaana abaana abalala wadde bamukozesa nga nalumansi naye ekiseera kijja kutuuka alabe abaana be nti waliwo okunyigirizibwa abaana be baba beetaaga ebitabo sabbuuna nti so onajja kuba muzadde already ku ssaawa zino so aleme kubeera ng'anyigiriza baganda be kubanga ali nalumansi mu famiri bujja kukya ku makya nga naye emiranga abamu gye tukuba gy'alimu. Abannaye tugenda kuba tubasibula olunaku olwaleero njagala okubeebaza nti mwebale nnyo okulaba HK Media mwebale nnyo okutusupportinga mwena abatulabira ku YouTube awo nyega akagamba ako ka subscribe button okubeera ng'otweyungako oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok beera ng'otufollowingako obulambalamba njagala okubajjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy genda weewandiise osobole okusoma omulimu gw'omutwe ogutagenda kusumbuwa gw'otagenda kwejjusa omala okusoma bakuyambako okunoonya omulimu tebakulekerera era ne wabaawo opportunity ezzegwe yasomera mu ssomero gwegwe basooka okukubira essimu abakyala emboozi zino nzireeta musobole okufunamu ekyokuyiga ate nga bwe tugezaako n'okufuna support nina omwana gwe naleese juzi nenfunayo abantu abazze okuva mu malwaliro ne mu approach nga ne mugamba Adija nsobola okutwala omwana oyo ne bakola ki ne bamulabirira mu ddwaliro ne bamukebera ekimuluma so nakuluno bakanso abantu abamanyi ebikwatagana ku mataka abamanyi namwandu atandikirawo kubanga yeerwanako munkubira essimu ku nnamba y'essimu gy'olabaawo wammanga tujja kubaddira omulundi oguddako neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.